Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo osinza okuba nga otuwuliza ntegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingu gano aga UG Updates TV mukwano gwange yonna gy'oli. Baganda bange abali e Bulaaya mbalamusizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayingu gano aga UG Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okubeerako baganda bange mmwe abasubscribinze mukoze kyamaanyi nnyo. Kakati nkuleetedde emisaala gy'aba top officers mu gavumenti. Emisaala gyabwe engeri gye bagifunamu naye ogwa IGG Inspector General of the Government gwewuunyisizza nnyo era guwunikiriza nnyo eggwanga. Lwaki? Genda osubscribinge, sharinge, commentinge tubeere nga tuwayaamu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati okusinziira ku gavumenti ya Mwami Museveni egamba nti neri mu kulwanyisa obuli bw'enguzi, simanyi lwaki kino yakikola bweti. Tetumanyi oba y'ensonga lwaki omusaala gw'ono guli waggulu nnyo, era njagala ojje mu comment section otuwe ensonga okusinziira ku ndowooza yo lwaki olowooza omusaala gwa Inspector General of the Government afuna ssente nnyingi okukira ku balala. Ngenda kukuleetera emisaala gyabwe, ngenda kuba nga ngikuteerawo awo, ngenda kuba nga ngikubuulira olabe buli omu ssente z'afuna. Kaakati tuyinamu Chief Justice, twandigambye nti ono yandibadde asinga ofuna omusaala, naye kyewuunyisa okuba nga ogwa IGG guli waggulu nnyo ku gw'ono. Chief Justice kitegeerekese nti afuna obukadde 26 mu miliyoni 5 ne miliyoni 5 omwezi. Tulinawo wano Editor General afuna obukadde 36 n'akatundutundu kamu bwa Uganda. Justice for Judge for High Court afuna obukadde 22 n'obutundutundu 5 miliyoni. Deputy otuddako ku Deputy Chief Justice obukadde 25. Editor General afuna obukadde 36 n'akatundutundu kamu obwa Uganda. Principal Judge afuna obukadde 24. Justice of the Supreme Court afuna obukadde 23 n'obutundutundu 5. Kaakati egyo emisaala gyabwe ogirabye engeri gye bagifunamu. Weebuuze buli muntu ssente z'afunaawo zigwanidde ku mulimu gw'akola. Ye omusaala gwe gw'afuna gulaga enkola y'omulimu gwe. Y'ensonga lwaki nkuleetedde ebintu bino byekkaanye otunulire oba mu gavumenti ya Mwami Gov't Museveni mulimu abafuna omusaala ogw'obwereere. Ekyo kye njagadde okutangaaza kubanga bangi bafuna ssente za bwereere nga tulaba na mirimu gyabwe. Bukyanga atula mu kifo ekyo, bukyanga atandika funa musaala tagasangako kifo ekyo, tagasangako ggwanga lye nga ye atula mu kifo ekyo. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange? Kati ate bwe tudda ku IGG Inspector General of the Government, omusaala gwe afuna obukadde 37 buli mwezi, ne bamugattirako okuwera omuwendo toto zonna ewamu oba nga obigasse wamu afuna obukadde zigenda kwewuniikiriza ggwe mukwano gwange ogambe bannange Uganda nga tuli bagagga, Uganda nga tulina ssente ezisobola okukola buli kimu, Uganda nga tulina ssente ezisobola okuzimba amalwaliro, Uganda nga tulina ssente ezisobola okuzimba enguudo, Uganda tulina ssente ezisobola okukolawo amakolero ne tuwonya bannayuganda bali mu kutaayaaya ku nguudo abatalina mirimu. Abo bonna benkuwadde emisaala gyabwe si gye gyenkomeredde. Kuliko alaawense, kuliko ebigenderako, kuliko package. Kati kigambibwa nti package ya IGG Inspector General of the Government yesinga obunene era nga
ono afuna omusaala w'obigatta wamu toto package ye ekola obukadde 444 444 million annually ono zaafuna. Mirimu ki ono gy'akola? Jjukira nti nno ono avunaanyizibwa okuba nga alina okupromootinga kye tuyita transparency, amazima, okwerula amazima eri bonna ba members aba gavumenti, ba officers, n'okukola accountability eby'embalirira mu gavumenti, buli muntu nga bagenda bamukolako embalirira. Waliwo tax investigation, okola investigating corruption ku buli bw'enguzi, ng'olaba mafias mpuuga mbuno yabakolako gu investigation oba yabakolerako ki. Kati twebuuza lwaki yandibadde afuna ssente weziti nga n'okuinvestinga okunoonyereza ku buli bw'enguzi mu ggwanga kwamulema. Lwaki ssente z'omusolo ziba zoonooneka weziti? Mpoziko nga waliwo engeri endala oba emirimu emirala gy'akola nze gye simanyi egimusobozesa okuba nga alina okuba nga afuna ssente weziti. Ye bannange biki ebirala byakozesa ssente ezo? Njagala ojje mu comment section otutangaazeemu otulage eddala. Buno lowooza si bubbi bwennyini si kunyunyuuta gavumenti yaffe. Golowooza kino si kutunyuunyuuta. Tunuulira emisaala, otunule ne roles gye bonna gye bakola. Tunuulira roles, emisaala, olabe emirimu gye bakola, olabe eddala oba bagwanidde ofuna omusaala ogwo. Zina bagengera batuusangako updates zonna ze mwetaaga okumanya. Gwe ky'oba okola subscribinga busubscribinzi, olikinge, osharinge, okomentinge. Mbaagala nnyo, temuvaako.